agenda yaffe mu service eno si yakukola ba matters, yakukola ba witnesses. Olulimi lubuzaabuza nnyo naddala oluzungu. Bw'owuliranga mu Luganda baga nti tugenze mbajulisi, gw'olowooza nti boogera ku ba witness. There is a difference between a matter and a witness. A martyr is a person who was killed or who is killed because of their religions or other beliefs. Actually, martyr tekyekubidde ku bakkiriza Kristo bokka. N'abafiiriridde obusamize nabo ba martyrs. Tubadde tunaba kitegeera. Information kati eri ku fingertips. Genda bugenzi ku Google obuuza nti who is a martyr. Esimu ye genda kubulira nti a martyr is a person killed of his religious belief or any other beliefs. Bwebagamba or any other beliefs. Abahindu bwe bafa olw'obuhindu, they are martyrs. Abasamize bwe bafa olw'obusamize ne babagwamu ne babatta kubanga basamira, they are martyrs. So, being a martyr, it is not limited to Christians. And when you become a martyr, bwewewaayo obere martyr, actually, ekigambo kati kyetaaga kukikyusa kidde mu Luganda olutuufu. Martyr n'omujulizi byanjawulo. Omujulizi abeera kaiso, witness. Eyalaba, eyakwata, eyawulira. Bw'okwata ekitabo ky'ebikola by'abatume, ogenda okulaba ng'essuula zonna eziri awo byamagero byerere nga Yesu akolera mu abo abajulirizi. Nga takolera mu ba martyrs, ng'akolera mu ba witnesses. Manyi mujja kitegeera. Baatambula nga balamu, buli eyafa tiyaddamu kukola era tasabirwamu. Sitaani tujooga mujooge naye wano eri amanyi wawe. Ate is a believer killed for his belief in simplicity. No matter what he believes. Era abayindi, the Indians, kati baddembe nabo okukola olunaku lw'aba martyrs mu Uganda olw'abali abaafa ng'amini abagoba. Kubanga baali bahindu. Gw'olina kusigala ng'ogoberera kigambo kya Katonda. Katonda ayagala okolera mu mulembe gwo so si kudda mabega, wabula okutandikira wano okugenda mu maaso okole naawe biri kujjukirwako mu linnya lya Yesu. Naye Mukama naddira abantu nafe abatono nga nze naawe naga mugende muli ensi oli omugwagwa gyemoolera musiiye. Ojjukiranga oyo omugwagwa yalumba Yesu mu Luka essula 4 n'amugamba nti ebintu ebyo byonna byange bw'ofunama n'osinzanga mbikuwa. Yesu n'amugamba jjawo akajanja kyawandiikibwa nti osinzanga Katonda omu yekka era gweweerezanga era omwagalira ddala. Sitaani vaawo! Era Yesu n'atuwa ffe obuyinza tujooge. Gwe tebakulimba ng'omuntu ajja n'akulinnyako bw'ati ku kibegabega n'aggalamiza wansi n'akulinnya bw'ati nti abaakuwa kitiibwa, abaakujooze. Ndi mubuulizi wa njiri ow'omu mulembe guno njogera mu language abavubuka gye bategeera n'abantu gye bategeera. Katonda agimpa n'ekwata. Luka 10:19 agamba nti laba mbadde obuyinza okulinnyanga buli ky'olinnyo oba okijooze, naawe byakulinnyako bikujooga. Kati babyefuulidde bakuwadde obuyinza ojooge. Eno bagiyita tujooge season 1. Tujooge season 1. Tujooge season 1. Luka 10:19 agamba mbadde obuyinza
okulinnyanga ku misota enjaba zonna ez'obusagwa n'amaanyi gonna gasigalawo g'otategeera ag'omulabe garanti tewali ekinaakukolanga obubi n'akatono. Tewali ekinaakukolanga obubi n'akatono. Obutamanya ndwadde mbi okusinga kansa ne siriimu n'ebirala by'owaana. Obutamanya ndwadde mbi okusinga kansa ne siriimu n'ebirala byonna abantu bye bawaana. Okumanya maanyi kyova olaba Timba abeera ku kyalo ne mukisengukako ne muyita aba wildlife ne bajja bo Timba ne banoonya bamanyi engeri gye bakwasaganyamu Timba ne bamukwata ne bamutika mu kikutiya oba obaddewo n'ebyana ne babikwata ne mujja ne mwerabira bulabizi firimu muli bantu nga bo naye mwe temanyi bamudiringa na Timba. Goonya esengula abantu ku kitundu obusimu ne buyitingana abange batuyitira aba wildlife abange n'aba wildlife nabo bantu naye mwe muliko ekizibu kimu temumanyi. Wildlife nejja ne bapakinga emotoka ne babuuza ndi Goonye nesinga kubeera wa ne baga nti awo mu bitooga awo wonna naye nga n'akasubi bekakwata akoyita nnyoko naye nga akasubi si Goonya oli mu kubalagirira bulagirizi naye gw'otya bisubi by'obuuka. Kati aba wildlife ne batandika okusagula Goonya ne bagikwata ne bagijjayo ne mujja ne mulabako ne bagitwala ne bagiteeka mu zzu kati okuddamu giraba n'osasula kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze zikubire waggulu zinoge mu linnya lya Yesu. Mwe mwennyini nga mwe mwabayita okukima Timba nga mwe mwabayita okukima Goonya kati bw'oba oyagala kuddamu giraba n'abaana bo yuppe kanzireyo wali. Emizimu gyonna ne gy'olaba tugobye n'abalala begikyamanyiira gibakwata offside obutamanya. Omusajja aga nti mbawadde obuyinza okulinnyanga ku misota enjaba zonna ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe Setaani so tuwabenga ekinaabakola ng'obi n'akatono. Gwe n'obeera mu Kristaayo okuva obuto naye nga emizimu gyakufuula nnyumba naye ng'ate otambula buli mwaka n'ogenda onoonya bammataazi naye ng'olunyiri terwagamba kugenda kubanoonya. It's not an attack, it's an enlightenment. Nkumanyisa Yesu kyava abeera ow'enkizo mu bonna si mu batume bokka si mu batukuvu bonna abafudde si mu bannabbi bonna abaasooka wabula mu bonna kubanga ye yasobola okwewonya n'emuntaana yavaayo emagombe mulamu abooluganda entaana ya Yesu njereere kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde.